tebatusasudde tugenda sigala kuki bane mutuyambe abebikwatako bonna mutuyambe tuli bannamwandu n'ebibanja babitwala twagala kutusasula oba tudda walala ebibanja tulina bukoloti ate n'obukoloti buli ku kkubo. Okwogera tekiri illegal. Yeah, this is wrong. It's not wrong. This is peaceful demonstration. It is not wrong. This is peaceful demonstration. It has no any impact. It has no what? No negative. It is going as it continues. It is going to cause no. Commotion and because crime. No. Obuzibu bwa kutusasula ploti zaffe era kitutte ebbanga nga bajja bali mabulimi tebalinaako kigambo kyonna kye basobola kututegeeza kutunnyonnyola lwaki balima. Batuwe ssente ab'ekkubo n'abamasanyalaze baayita ne batubba era ab'ekkubo bakomyewo tebalitusasula batuwe ssente balyoke balime ekkubo lino. Amanya nsikadde ndi Kigongo Hassan e Buwampa. Continue mobilizing our community to come together to ensure that they are compensated. Unless the people are compensated, we are not going to allow any contractor to start on this road. Ensonga y'okkubo basimba omuti ku nnyumba yange kwennyini kati bwe banaalima n'abeerawa akapaloti katono kati n'agendawa n'abaana n'abazzukulu balimu abaafiirwako bataata baabwe mulimu abaafiirwako bamaama baabwe ng'agenda kunimira nze mbeera awo. Oluguudo lwali luva Ekiyindi nga lujja paka ku poliisi Enyenga balusasula emirundi ebiri. Nabbanja minisita waffe yajja babawa ssente nabbanja ate n'akomawo ate babongera ssente omulundi ogwokubiri feezi ey'okubiri naye ffe wano okuteekako kolansi nga tebatuwadde wadde muno gw'ennusu ng'ate baasooka ne bateekako amasannyalaze ne batutemera emmere yaffe yonna ne tusirika ne bagamba nkulaakulana era ne tukkiriza ate ne bakomawo ne balitali okulima oluguudo ne tubagamba tuweeyaka ne batandika okusenda ennimiro zaffe emmere yaffe yonna ne bagissa wansi. Naffe twagala batuweeyo akasente nga naffe kubanga tuli bantu ba wansi. Tugenda bakosa we bajja eno babatiisatiisa babavuma ne babalangira buli kimu kuba kati meeya agamba abantu mbu balemesa enkulaakulana naye ye omwana yatema omuti mu kibanja kye n'amusiga. Era njagala okukakasa bwana radisi singa abantu bano babeera baba Liwinga ne bamanya nti bagenda kufuna ssente oluguudo tujja kululeka lugende mu ki nsonga ki Njagala ssente mu kibanja kyange vaayo omwana wange bakutomera. Kasiwa wamaha Bekalakasiza ki? Twagala ssente mu bibanja byaffe bagenda okukokota. Tuli ku lutalo lwa kibanja lwa bibanja bya mukolo. Minister ali aware era municipality yamuwandikidde on Tuesday General Katumba Wamala Minister wa by'enguudo agenda kujja ayogera abatuuze abahulire ekigenda mu maaso. So ffe tuliwo okumakinga sure nti abatuuze bakakamu security is okay nga tewali kulwanagana kwonna. Olunaku olwaleero tulaze obutali bumativu bwaffe engeri gye bakolamu oluguudo lwe tutagenda na kufunamu ngeri gye lukomerera bagenda duteekako geeti nga luyingira mu factory z'abayindi. Factory tezituyamba na tuyamba kuba emirimu gye bawa abaana baffe ya ssente ntono basasula 2,000 1,300. Twasanyuka nnyo nga pulezidenti atusuubiza oluguudo luno naye ate enkola oluguudo gye lukolebwamu abantu baffe tebayiririddwa ebizimbe byabwe bigenda kumenyebwa amataka gaabwe gatwaliddwa mpise wali lumonde w'omukyala bamusenze basenze enkomera z'abantu naye meeya agamba abantu mbu tebagenda kufuna wadde naki n'ekikumi. Njagala okuyisa okulabula kuno eri meeya wa Njeru municipality omukulu Kyaze Yasini nti yeesonyiwe ensonga z'abantu ensonga ezimusussa akole ki azireke ye nga bw'asiba abaana nga basaalimbidde mu kibanja kye naffe bwe tugenda okuvunaana gavumenti ng'esaalimbidde mu ttaka ly'abantu. Ettaka lye babakunga si lyabwe. Ffe kye tusaba kyokka twagala abantu baffe babasasule ssente oluguudo lyoke lugende mu ki lyoke lugende mu maaso naye ng'abantu tebabawadde ssente siraba contractor yenna addamu okukola wano ku kkubo lino. Nja kulagira abantu bange beeyise mu mbeera etasaana singa contractor tawuliriza biragiro.